Era njagala tubakubira ka video kano bakawulire musoka mulindeko mukawulirize. Nze tewali kimalawo ng'omuntu yankwanira omukazi. Olira bulungi. Oyo gayi yakwana mukazi wange. Tokaaba. Oyo gayi yakwana mukazi wange. Tokaaba. Yakwana mukazi wange. Omusajja nga akabye ngumaaso muto. Owulira ka video yako. Sakoline. Kyannewunyisizza kyankubye enkyukwe. Omusajja yenna ne babanga bakubyeko omukazi. Tolaganga weakness eyo. Omukazi akulumye. Wasanga. Thank you for the love you are showing us. Thank you for sharing the videos. Thank you for commenting. We are humble to see your comments all the time. Now, Sula, as usual, with my colleagues, Frank, editor, and Mr. Robin, straight out from Robin Media. As we have always told you that you have a couple of things that we are going to be discussing each and every day to make sure that we speak for you, we speak for the other one, so that everyone gets the information. Now, it's something that has been trending on social media. Barabiko baganda bapenga bayina bintu bibayitamu abalanga bagamba kirabika guno mwaka abali bagamba guno mwaka tugugalewo bakazi baffe wabakyala baffe oba girlfriends baffe tubajjeyo mu gallery. Which is a very good idea, I think, Mr. Robin. Ngojjayo ki? Mr. Robin. Okubajjayo mu gallery. Yes. Naye nze ebiseera ebisinga nze sibirivingira mu kujja mukazi mu gallery. Buli wojja omukazi mu gallery challenges bwe zitandika okulabika mu relationship yo. Franga, abakazi tubajje mu gallery oba tubalekemu? Tukirize tugaane lwakuba abakazi tebatera kikkiriza. Omusajja ye muntu akyasinza okwagala omukazi. Ate era ng'omukazi wasanze omusajja ng'akwagadde bafuna nnyo disappointment. Lwaki? Olw'ensonga omusajja avaayo yenna n'akuteeka mu public n'akupostinga buno obudde twandibaye tugamba njagala kikazi kyange kigundi naye lwaki oba tosobola mwecrosinga? Olw'ensonga tomanyi what comes next. These days abakazi tebakyesigika. Abakazi bakyuka ng'embeera y'obudde. Kitegera. Kati it's like, for example, nina omuntu gwe mbadde nsinga okwenyumirizaamu wano eno regarding mu bintu bya relationship. Bangi bajjeyo bakazi baabwe naye ate n'abali mu miranga be baki be bangi. Mukulu wange Mwami Yasini, I think we all know about him. Yasini, Mwami Yasini, freedom fighter. Naye kati bamulwanyisizza. Mwami Yasini, tewali interview gye yatuulangako n'atagamba nti njagala kikazi kyange. Mukazi we yali mutooro yali muki? Mutooro. Mukazi we yali mutooro. Katiito. Mukazi wa Yasini yali mutooro. Okitegera. Nga Yasini agamba omusajja tayangwa mukazi wange kyagamba. Okitegera. Kati buno obudde Yasini gaakaaba gaakola ki? Gaakomba. Recently nagera ne ngamba ne lwaki Yasini aluzinze weight? Nga wotunira Yasini ow'emyezi 5 emabega n'otunira Yasini of recent lwakuba munnange osobola okugamba muno muganda wange ng'oluzinze weight ne kimunyiiza so n'osirikira muli eri naye Yasini appearance ye badde yakola ki? Yafa. Nze mbadde sikimanyi nti Yasini bamukyawa nti oba waliwo eyalya mukazi wa Yasini till yesterday. Is it true omusajja yagambye? Because nze sinaba biraba mbiwulira buulizi. Kansoke nkujjeko microphone. Nemba ngenda okwogera ku Yasini. Saagala muntu antaataaganya tekayogere ku Yasini. Yasini recently namukyazaako ku channel yange. Naye olw'ensonga ezitali zimu video nembulako nesobola gipostinga. Naye bye yayogera muganda wange nga naawe osobola okukulukusa amaziga. Yasini tumumanyi ng'omuntu omukulembeze mu UCU. Yes. Yasini akyali Miss U. Akyali mu UCU nze siwuliranga information yonna egamba nti Yasini mwali mu UCU. Frank, Yasini akyali Miss U. Saagala kuntaataaganya ndeka. Mwali. Kakati omuntu gwe nawulidde agambibwa nti yamubbyeko omukazi naye ali mu UCU. Oba mubirayiza.
Okay. Oba bonna bali kumobilize Yani bamuyita Sheriff. Ono Mr. Sheriff Gundi Rider. Yes, Rider. Era njagala tubakubire ka video kano bakawulire musoka mulindeko mukawulirize. Nze tewali kimalawo ng'omuntu yankwanja omukazi. Olira bulungi. Oyo gayi yakwala mukazi wange. Tokaaba. Owulira ka video yako. Sogoline. Kyannewunyisizza kyankubye enkyukwe. Omusajja yenna ne babanga bakubyeko omukazi. Tolaganga weakness eyo nti omukazi akulumye that level gwotawasanga Sokolinde pretend nga yamuwasaawo yagamba ekikazi kye yakiwasa siyanze video ze nalaba mu motoka nga bagamba ono omukazi gwe ngenda okuwasa tugenda babuulira emikolo saawa yonna biki abadde tamuwasanga naye obulumi omusajja bwe yalaze obulumi obusajja bwe yandaga nga mukyaziza ku peji yange obutuufu yagamba mbadde njagala omukazi ono ate n'omukazi abadde anjagala naye simanyi kyavudde ku ki era yagaana okubimbuulira ku olwo naye nabadde ku live nga scrollinga nensanga olutalo muganda wange omusajja yakaabye amazima okimanyi Mr. Robin emabeka kwawo waliwo video ginalaba nga Mr. Sheriff ngagamba waliwo wa taxi abapakinga ku union yalya omukyala wa rider owa delivery naddamu nagamba tujja bakolako revenge waliwo video eri awo ngenda ginonyeza ku TikTok ya Mr. Sheriff nga yagamba Sheriff ngagamba abataxi basusse okulya bakyala ba riders osegeera waliwo wa taxi yagamba oli oyo baawo nga atuyana nnyo manyi ba riders bo babeera wabweru wa taxi abeera okubanga omulimu gwakola kati oba tekyavaako yo gamba akati kambalage owa boda oba wa delivery naye asobola waki kati tugambe nti gundi Mr. Sheriff okwagala okulya mukazi wa munne it's not out of love ali mu revenginga siriko sure naye okusinziira ku video gyakola yandibanga bwekibanga kituufu nga yatwala mukyala wa Yasin oba yakwana mukyala wa Yasin oba girlfriend wa Yasin nze kyenyinza ogamba ku nsonga eyo Daira Dubai ng'ekitundu kye tuwangaaliramu it's a small community we always come out ne tugamba nti Dubai ka community k'abana Uganda katono osobola okuba ng'olina obukyayi ku muntu ne mwesanga mu koona so ekyokuba nti gundi yakwana mukazi wa munne obwo buntu kiringa bwe mubeera mu ssomero okitegeera ojja kwesanga nti omuwala omu adde ayagala omwana mu P7 ate nadda mu waaki mu wa P6 naye nga muli mu kirasi mu ssomero lyerimu so kati same applies kino kyolaba waneno mu ka community ke tulimu by this time I shouldn't expect enmity between Mr. Sheriff nani ne Yasin why the person to blame it's a lady why would you accept Sheriff ng'okimanyi nti these people by somehow somewhere baconnectinga mu bintu ebimu wabula n'osalawo ogenda okole ki oyagala oli kiriwe tubanga tuyinza obeera waneeno eva tubeera ne Mr. Rovins tubeera ne muganda wange Sula n'akwala mukazi wange nakkiriza who is to blame Sula mukazi wange nze gwe kati nze omanyi buno no mukyala wa labayo lwaki ogendayo bwe woba omanyi nti oli kyali wange lwaki omukkiriza nedda kati olaba Franga ekintu njagala twige oba tutegeeze abatulaba omuwala oba abakyala kiwumbi kiri different kitegeera yo omukyala okukyuka kwe oba okukkiriza kwe bakyukanga embeera y'obudde kitegeera kuli wano kati gwe omusajja aba atandise okumwogera n'omugambo manyi ate mwe mulina ebigambo byamwe byemukozesa omanyi wano bakyali akenda neyogereza mukazi wo natandika okujerega okitegeera nga kukakanya okulaga mukazi mbunu ye wamaanyi soko olindeko omukulu Frank oyina ekintu kyokonyeeko mbusimanyi omukazi talina kukuliyetinga beef wakati wa Sheriff ne
freedom fighter yasinze ekyo kyogera lwakubanga tebakutte kuwuwo naye lwe balitwala ne balukereekya ne batwala owuwo gw'oyagala eyo statement tosobola kugifulumya ate n'ekirala nina ekintu kye mwogeddeko eky'abantu ba takisi okubanga bakwana abakazi oba abalala abavuga si bwe kiri kyemmanyi abakazi abasajja ba takisi bo bakwani bakwana ba boda tebaliko nti bakwana oli akola mu factory bweti naye abavubuka ba takisi be bakyasinza okutambuza emikira wano mu Dubai. Nsaba nkutereezeemu. In fact abakyasinza okwana wano mulimu abatakisi mulimu nina bed space osegeera simanyi nina bed space simanyi enkola mobile money abo bonna biwero omanyi lwaki babafuna ka transportation kano bw'aba ayinako w'alaga n'akwata bukwasi ka simu n'amukubira mbadde njagala gendako wano osobola okuntwala dakiika 5 abeera ekyo kyokka. Naye okimanyi nti omuzimu ogukyasinza okubeera nga mukwanyi gwe muzimu gw'owa booda. Omuzimu gwa boda ekyoyo eyo kigugobera okuva ova e Uganda. Mr. Sheriff mukama nsonyi okwogera ku mwami Grovo naye abo baali bavuzi ba boda e Uganda kati jjajja kiwanuka we Uganda ow'omuzimu gwa boda okuva eri ow'omukwanyi ngaba we balinnya naye ate ne bajja wano eno ne badda mu boda ekitegeeza akasaayi kali eri okuva e Uganda waliwo asinga owa boda okwana e Uganda bakwanyi owa boda osomugamba ntwalire tooke wange ogenda okutuuka ng'ate ali mu kinaabira n'abeewuwo nga wamutumye ettooke kati kyekimu na wano eno simanyi oba Mr. Sheriff alina bed space ayinza okuba nga agiyina nga neeyo nayo privilege eri awo nja kuvugangako ate bamanyi okugjako bino ebya delivery n'agamba yinuka tugende naye kaakati okutwaliza awamu tukoze tutya bwe tuba twagala relationship mu Dubai okuwangala kuba tetusobola kubeerawo bakira batya be bakomye okuzaala tuli bantu tulina okubeera nga tutambuza obulamu ng'abantu tukoze tutya okubeera ne relationship eziri trustworthy. Kyobola abo waliwo twatandikidde nga omulamwa gwa kujja bakyala baffe mugalabi nze nga nze Sula nkiwagira 10 ku kinaakyo okubajjayo mukazi omujja mugalale anamukwana oba Franga oba Rovin oba Mr. Sheriff akwane naye nga manyi nkwana mukyala Sula osegeera bro kambuze so for now who is to blame? Yasini yajjayo omukazi mugalale omukazi kyali tekimumalira nti omusajja njagadde nnyo waliwo live Yasini gye yali tayogera ku mukazi we teriyo wali Yasini nga ne wabanga ali katyagaba mukazi wange nkwagala nnyo okitegeera omusajja oyo yayagala omukazi oba Sheriff ne Yasini bagenda kwemitinga batya mu UCU meeting. To my perspective regarding to those two gentlemen bandi bale teba creating a new beef regarding a lady obadde okimanyi nti omukazi asobola ogenda naye omukwano gusigalawo bantu bangi betulabye nga bali bakwanye ku mukazi omu ne beesanga bakwanye omukazi omu ne bamuta n'agenda bo ne basigaza obwabadde nimbula katika nkubulire ndi mulaavu n'omukazi nina uliza bro abyogedde a few moments later na katika nkubulire ebintu ebikyasinza okwawukanya abantu kusyamu kamere ettaka n'omukazi era bongo yagala kuwangala kusyamu kameno va mu ntalo z'abakazi va mu ntalo z'ettaka now kati sawa zino mwakamanya Sheriff Yasini naye nze nkubuulira mazima ga Katonda muggulu nina wano message mbitirivu nnyo ez'abasajja bakwana bawala bakazi b'abasajja wano ate abali mu limelight wano omanyi twayogerako luli nabagambako mbu okubeera TikTok oba okubeera influencer oba tofuse wamaanyi nnyo oba toli wakitalo nnyo nga bolowooza wali olwobeera ng'ofuse TikTok oba influencer ng'oli wamaanyi olina enamba nolowooza buli kimu okiina nolowooza buli kyoyogera kyekyo nolowooza buli muwala akwagala bro bakwagala kyekyo gwe kubeera Franga kite example n'okwane buli gwosanze okubeera Sula ne bwenkulaga wano messages wano uliriza soko line kulaga messages wano olabe messages zeetaaga buno obudde ono ani
My God, lindako ono ani abasajja batukwanyidde wano abakazi lindako just lwakuba Yasini yakavaayo n'akola kinakaaba naye abantu balina ebizibu wano Robin naawe obiyitamu gwe nenyokanga ali serious bitya abasajja batukwanyidde wano abawana kati lindako lwakuba alina following lwaki tovangayo n'omu exclosing tumwogereko wano ku katebe yoyo mukyali wa mbusta TikTok wamaanyi naye ba TikTokers bana abali wano oyinza obutamuteekamu oyo ate kwata kyova emikwano gigendeko mpola. Nina ensonga gye ngenda okwogerako njagala mumpa amatu. Tulina be tuyita ba star ba TikTok ba star ba wano mu Dubai. Omuli omukulu Barista Timo. Salute. Owokubiri Vibes UG. Abantu abo babiri bonna bajja abakazi mu gallery. Yes. Simanyi oba beef eno ya Sula events ya mujja mu kano. Abantu bano looza beef tebagitutte ku next level mpuliriza. Nasooka kuwulira nga bakayana nti ani star wa Dubai ku social media. Eyo beef negenda maaso yatwala obudde. Nagenda owulira nti ani star asinza okubeera n'ennyumba ey'akabi. Nyumba ne zivaayo. Looza mwazirabe Uganda. Zonna nga ziri ziti. Omu bwe yakomyewo yasooka maabeera mu relationship n'egaana n'agisuula. Nadda mu relationship endala. Yes. Era olwafuna relationship endala n'agikuba ku social media. Which is okay. Yasooka okukola recently just 2 days back. Yagenza okulaba ng'agulidde omukyala treadmill. Treadmill eno gye baddukirako ekola exercise. Ati akoleka figure. Mu nnaku 2 nga delivarinze iPhone 17 Pro Max. Love. Ku mulimu. Love. At her workplace. Surprise your loved one. Okiwulira? Yes. Omanye erinnya lyagitumye. Ku sayidi eri endala omukulu yagenze ku beach n'agwa mu mazzi n'atandika okukomba ebigere. Nedda omukulu baamugulira engatto. Yasooka kulaba ngatto. Kati omukulu okusanyuka okwapreciatinga n'amutwala ku beach n'akomba ekigere. Yagenze okuddamu okulaba nga apositinze. Sitolezo muze muzigobe. Yes. Nze mu kulaba okwange abantu bano baagala kulaga society bali mu biifu y'abakazi nti nze nsinga olabirira owange oba just bakikola lwa love. Kubanga ono bw'akolayo kino oli n'akola kino. Kati waliwo kiweerabidde. Lwaki mbiconnectinze together? Okusinziira ku byenzize ndaba nyumba, social media, biki. Nedda awo nga tulaba n'atuukawo waliwo ebifu yaliwo eyo bifu yatandikira ndooza lwe bagenda kata. Yali kata Saudi. Bona ababiri nga bakyali bwe bati. Kati oli kirabika nga ayinayo shuwa ye. Kati shuwa bwe yajja nga bw'omanyi. Sole zonna ziwulira. Kati olwo n'ayagala kuyitira mu shuwa ya munne. Ndooza awo we byatandikira awo. Kitegeera. Kati ne bijja nga bizimba. Up to twatuka ku level yo. Naye nga obubaka buno kambusindikire Vibes UG Kaseenene muganda wange. Otulowoozesa nti ffe bakazi baffe tetubaagala kimala. Tosobola kuŋŋamba mu ddakiika 2 omukazi omugulidde treadmill gitadde waka. Wayiseewo ennaku 2 omugulidde iPhone Pro Max ffe tetukola. Kati omanye erinnya lyagiyise eyo 17 Pro Max. Ambu weebale okungumikiriza okuba nga nkomawo late for my night shifts. Kati ffe abakola ekiro kitegeeza olina okwetegeka oba ng'odde waka ng'olina ekintu ky'ogenda kwamukyatwala zi KFC. Omusebo sooka ogulire ku bantu ogambye oli mulaavu ng'omukazi w'omusanyusa omukolera. Kati kansooke ntandikire ku kya abaami abo kuba nti bavuddeyo ne beexclosinga abakazi baabwe. Tukirize tugaane abaami abo buli kimu bakikoze. Batulaze amayumba, batulaze buli kimu. Buli muntu kyeyandikoze kyeyandikoze. Omuzungu alina akagambo katera ogamba nti behind a successful man there is a hard working lady. So bano abantu batulaze buli kimu properties. Mwami Timo yalina akagambo ke yagenze nakusa n'agamba nti buno obudde mulaba Timo akyuse. Luli tubadde tulina ekika kya Timo gwe tumanyi. Timo nga asobola okuvayo n'akuba ogugambo ku media. Okyegera. Era Vincent nagera ne ŋŋamba naye naku zino Timo akyuse. Kyebayita nti there is someone behind amugamba nti oli questionable, why did you have to say this on media?
kitegeeza nti bano abantu kati ekiseera balage society nti bannange omuvubuka oba olina keweekulidde ke kaseera okole ki oveeyo olaga omukyala atya omu mu community wagaye nti banange ono ye mukazi wange so ku side eyange nandikitute nti eyo eringa example a good leader must be exemplary so which nti bakikoze era nange shortly very soon Frank editor ngenda kubanga tubuulire ku byokolera omukyala mbaleetera omukazi omukolera ky'okumulaga nti omwagala kati ebiseera ebisinga omutwala luutu naye kasooke ntaseeko muganda wange Robin bwe mukulaba okuko siri mu miguwa olowooza ekintu omwami Kasenene kyali mukola ebicapo bali mu kakaseesi oba babikola lwa laavu because waliwo nze ebiseera ebisinga mbeera nnyo mu komenti abaana olaba nga bagamba kakasa we don't need to know all of these things there are some things that you can do nga bisigala nga biri mu inbox zammwe kitegeera abamu nga balowooza bakitwala perspective okubanga oli akakasa is proving a point nuna mukazi wange obugere mba nkakasa nsi nenda bro mulimu ebintu bye tulina kuleta mu public kyogamba kankubuuze wantulabangawo omuntu agiftinga girlfriend we esimu kati kiri common twakimanyiira bagiftinga amamotoka kati esimu it's just a penny omusajja agenda n'agiftinga motoka naye nga tadyesi na mawulire kati obadde oyagala agiftinga eki ekintu kino kyengenda okubagamba si kibi ekintu kino kyengenda okubagamba okusinziira ku story gyendabye vibes yugi gyatambuza mu relationship ze bw'aba teyeegenderezza agenda kucrashinga first of all lwaki nkubuulira bwe nti ekisooka nze okusinziira ku steps zendaba eza mukyala we mukyala wabwe alinamu amalala emukyala Kasenene yes ne bw'aba mu recordinga video olabira ddala omuwala atali down to earth alinamu amalala alinamu akazimbo nti kitegeeza busobola okukeera enkya ekyokubiri okimanyi nti essaawa zino singa wabaawo ekigwawo mu relationship eyo tebabuleminga mukyala because waliwo relationship endala eyasooka okukola ki omusajja yenna bw'ohandolinga relationship bw'otyo nganze bwe ndaba musajja munnange bw'agitwala pasente ziz'okubeera z'okurashinga ziri high lwansonga nti okola ebintu okupuruvinga alina aziwe nti amwagala abalowooza nti alina ngeri gy'akalamu ekintu aligalaga nti ayagala puruvinga waliwo driving factor okitegeeza ebintu bino nze ndaba tabikola in a love way asobola okuba nga amwagala which is very okay but waliwo pushing factor emuleetera okubeera nti buli kintu kyakola alina okukyexposinga ku social media nti mukyala mukoledde kino mukyala mukoledde kiri fena tulina abakyala sigamba nti oba si kibi okupostinga mukyala wo naye waliwo driving factors ekyenandirowoozezza nti yandikoledde mukyala we ebintu bingi naye n'alimitinga okubiteeka ku social media okimanyi nti essimu ke kamu ku kantu akatono ke akakola omukazi yamutonera ekyapa kati muwoza simu ku social media that is what I'm talking about wakimanyira wa nakiraba ku social media kati nze tomanyi nti nange mukyala wange namutonera ekyapa kitalina buzibu waba tewakikola it is okay waba yakikola well and good tufune ekyokuyiga kankolere bantu Robin okimanyi buno waliwo ruma eyavayo ng'egamba mpuno mukyala Kasenene Whitney bwe kiba nga kyalaavu Whitney yandiba nga ali ku 30% Kasenene ali mu 10 which is fine kati Kasenene ali mu kuvaayo ku proving a point that is a wrong move omusajja yenna mu nsi gye bujja ne gye bwenkana kyobolaba eyo weakness expose your love that too much love is a weakness kyobolaba buno proving a point sikikkirizaamu bamma basajja bannange bw'obanga mukazi wo omwagala tekiriimu sitaani ogamba nti kakazi kange nkwagala nnyo bw'obanga olina omukazi gw'oyagala kirimu sitaani ky'okumutonera essimu kitegeeza nti omulaze nnyo nti omwagala abaana abasajja bakwata abaana ne babatwala mu gundi ne balya ebiki ne babalinyisa amanyonyi babajja Uganda ne babaleeta Dubai waneeno kyagamba abalaze weakness twesange mu comment section otubulire kirungi omukazi omujjayo n'omujja mu gallery oba n'otuprovinga ffe aba in-laws ku social media ate nze njagala okutegeeza obubaka buno abantu be tudisikasinzeeko temukitwala
nti ffe tuba attackinze. Reason being, once you come out and you expose your relationship to us, that is what we are supposed to do. It's a public discussion. Exactly. Oyinza okulowooza nti abasajja batudiscussinzeeko ono kyali wange njogeddeko bw'ati. That is what you have to expect. Once you come out, n'otandika okupostinga relationship yo, n'otulaga buli kyokolera mukyala wo, that is the next move. Abaagala okubaako bye betwogerako, tujja kubyogerako abantu abalala babiyigireko. For me, relationship ya Timo, ne transformation ya mwami Timo, nze I'm just so happy for it. Era nze I knew waliwo omukazi alina okubanga ali mabega. Era nze Timo okuvaayo n'apostinga omukazi namanyirawo. Obadde okimanyi nti ebintu ebisinga okyusa abasajja mukazi. Nga bwe kiri nti woogambye wali eri nti ebisinga okwawula ab'emikwano mukazi, naye ate ojja kusanga omusajja nga abeera shabbe biki n'atandika okwambala amakooti g'omanya waliwo omukazi ali emabega. Ani abeera nga shabbe? Okitegeera? Era sebo atakisa amasuuti. Omusajja naye atakisa amasuuti kitegeera. Nebanga waliwo ali behind. This is a job description. It's a job description. Omulimu gwe gundeetera okwambala nga bwe nyamba. Naye omusajja yina waakyusa mu mbeera. Omanya waliwo omukyala kituwe ekyokuyiga Yasini munjagala mumutunuulire. Mwami Yasini ye muntu eyabeeranga jolly buli wabeera ku media ng'abeera nnyo jolly, yatandika n'okukola bu video buneeno ng'atuula mu saawundi kugamba ng'ajjajja tae mulaba ekisajja ekiri mu mirembe. Bukyanga bakyawa Yasini ennyimba akuba za kafeero. Ate manne mwegendereze Yasini ayinza okwekola ekintu nzo okusinziira ku kye nawulidde. We need to take an eye on Yasini. Wano tizi yatika ku status ye ng'agamba I think I need to accept death. Yasini, I think I need to accept death. Mwami Yasini ngamba kikino ffenna twali tumenyegeddwako emitima. Ffenna tuli bakyalibe twandivuddeyo ne tumutaasa omusajja. Muganda wange mukulu wange Yasini, ffenna twali tumenyekeddwako emitima, twali twagadde abakazi ne batudisappointinga ng'ate tubataddemu kingi. So muganda wange ffe bakyalibo weetuli, n'oli eyakwanye mukyala wa munne bwe bulamu. Okitegeera? Omuyimbi yagamba nti is a come is a go, and I'm sure simanyi oba yamwagala bya love, I don't want to judge. Okitegeera? Omanye ebisa ebisinga Bayibuli ekyogera ekyo ekigga kiba kimanya ekikola ki ne kyawukana. We have to accept fate. Tolaba Robin, twagala nnyo ennyimba zino ez'omukwano naye nga tonaabafuna heartbreak oba ekizibu bw'otegeramu n'akadongo kamu ennyimba ze. Ennyimba z'omukwano ziwanawana bagalana. Buli afuna ekizibu addukira mu kadongo kamu. Okitegeera? Buli afuna simanyi heartbreak addukira mu kadongo kamu. Nze ebirowoozo byange nabo nanyinirako kyova olabanga nange ensika kanyama. Banange Sula updates Mr. Robin Media. Yes. Omukulu Karismati Franga aka Franga the editor. The SG.